Njala okubuuza omuyimbi agenda okulaba ka vidiyo kano nti gavumenti eno bwe yali yajja n'abayimbi oba yajja na mmundu. Kyekisooka. Namba 2, bweba teyajja n'abayimbi, gwe munnakatemba ali eyo, gavumenti olowooza yajja n'abakatemba oba yajja n'abammundu? Kyakubiri, kubanga tuli mu generation y'emu. Omuvubuka ayagala ebyobufuzi, oba oli muyimbi oba oli munnakatemba, ddembe lyo ng'omuntu. Genda weesimbewo abantu bakulonda oba bakumma akalulu. Ebifo bingi nnyo mu gavumenti eyo ebiri eyo, LC1, LC2, chairman, simanya bikoze bitya, MP, biki byonna. Tulina ababaka ababadde ku ntebe ya parliament ng'abaddeko emyaka 4, ng'abaddeko emyaka 10, ng'ali mu bisanja ebi 3. Osobola okujja n'omwesimbako n'omukuba akalulu kuba olina erinnya. Kisinga okudda mu bantu okwogera n'ogira ku kaadi y'ekibiina ky'oyagala. Awo no kankubuli ogenda kulya ssente direct ez'ekibiina ky'oyagala nga teri muntu akusonzeemu lukongoolo. Nkiddamu, ogenda kulya ssente nga ziri clean nga buli omu akimanyi nti ozirya ng'ovuga n'emmotoka ya bbeeyi ng'ofuna ne ssente ze ziri legit. N'essaawa zino kinnuma nnyo okulaba ng'abantu n'abavubuka babadde ab'amaanyi. Nze nnirako bakyali bange era vidiyo eno ngikola n'obulumi bw'amaanyi. Ng'olaba oli bamuyingiza ekintu n'akitomera, otunulya nnyo ssente naye kaliyayo. Kyakubiri, abantu be weesingako obuyinza bubaddewo emyaka 3 gy'otayina. Ky'ogamba bali egyo emyaka gyonna nga baba basudde balinga tebabibeeramu. Abayimbi abayimba emyaka egyo gyonna bo balinga balya mu gavumenti. Bw'oba toli wiringi kwesimbawo wenenye ebyobufuzi kuba ndongo, ekikufudde ow'amaanyi kuba mudongo, ekikufudde ow'amaanyi kuba ng'okuba ndongo. Ng'ogikubira abantu, manya nnyo audience yo gy'oli. Mudaalo ne muzunga, ogenda eno osubira ogenda kulya ssente ate oyogera eno n'oyogera statement 2 abantu bakukyaye. Kati omulimu mufu, ssente tokyayingiza, bizibu ku bizibu. Naye nga nze omuntu aba ayagaliza omuntu, naffe aba baagala abamu nti njagala gundi muyimbi wange, kinkwasa ennaku okuba kati ng'oluyimba tosobola kutaayo oluyimba lwonna. Essaawa zino tokeera ku makya n'osiriwala n'olowooza mbu olw'okuba mbu oze sayidi ya gavumenti mbu olina ky'ogenda okukyusa. Toyina ekigambo kye bayita obuyinza. Muzeeyi ndowooza olaba buli lunaku agula emmundu n'emmotoka za tiya gaasi. Ebyo bye bikuuma pawa, si bayimbi. Si bayimbi. Omuyimbi talina kyasobola kukola ku ggwanga. Osobola kwogera bwogeza ebigambo nga bwe byali bijjeekaani. Nja kusaba omuvubuka ategeera ku guno omulembe, olina abaana, olina famire, olina abantu b'okuliisa. Abamu ffe tubaagala muli bakyali baffe. Naye nange kati mba ntya n'okwekubya naawe ekifaananyi lwa nsonga omuntu agenda kundabira mu kalakita endala. Bw'oba toli wiringi kwesimbawo nga tomanyi audience yo gy'eri, ng'otunda butunzi product gy'oguza abantu, olina edduuka, olina ki, olina botigi, olina kino, otunda ngoye, ebintu ebijjako bakasitoma nga tomanyi gye bava, tosayidinga nga mu byabufuzi. Kyakubiri, bw'obeera nga tomanyi faaniwo wa gy'ava, tobaawulamu, gwe yogera bwogezi, yimba buyimbi, kuba ndongo ofutse w'amaanyi mu kuyimba. Bw'okola sho, waliwo n'aba opposition we bajja, waliwo n'aba gavumenti we bajja ne balaba music wo. So kati olina bafaani okuva ku njuyi zombi. Bw'osala n'odda eno ogenda kuba odivayirinze mu bafaani bo. Nja kusaba omuyimbi ali eyo ne munnabitone. Era nga njagala okujjukiza gwe nga gwe omuntu tolina ky'osobola kukolera gavumenti. Ebikuuma pawa birala nnyo, basirikale, mundu n'ebyokulwanyisa ebirala nakalulu bye bikuuma pawa. Bw'obanga ogenda olina omukono gumu ogusobola okusaza obululu 4,000, awo nzowooza osobola okubako ky'okola. Ebikuuma pawa byebyo. Muleko basiriwaza wano. Ogenda olaba nga temukyagira, kati mwekweka bwekwese, oluusi obadde ofunye ku linnya. Obwavu mubumalamu ebbanga ddene. Kyakubiri, teri muyimbi bino bawawuddise, bino mubiwuddise balala. Teriyo mu Uganda, teriyo muyimbi ng'abaddewo emyaka egisukka mu 5 nga w'amaanyi nga yajja n'ayimba mbu ayimbidde omwaka gumu n'atuuka w'abantu bayimbayimba dda. Omuyimbi mugenda omumanya ng'ensi emukunyizza, abaddeko mu zi studio ez'enjawulo, abamu ng'asuzeeko n'ebweru. Omuyimbi mugenda omumanya nti omuyimbi waakabi aba ayimbidde emyaka mingi nnyo. Abasinga gwe olaba bulabi olw'okuba ayimbye oluyimba lw'omanyi mu mwaka gumu.
naye olw'okuba kikutwaliye ebbanga ddene okuzimba kaliya ate nga zitwagala ogwe kubanga Uganda kati singa erimu basita bangi tubeera n'ebulayo eno n'onoonya n'ogamba kati omwezi tumazeeko omwaka mulamba teri muyimbi gwe basobola kuleeta kubanga tolina nnyimba zitambula kati ate abaali kuleese oludda baasayidinze ne sayidi endala muganda wange woova toyombye wootera okudda gavumenti oba ogyagala oba togyagala weba yakuvaako ejja kuvaako weba si yakuvaako ejja kubeerawo nga togyagala so kati njagala kukusaba oleme kwekubira bw'omanya nga tomanyi audience yo weeri omuyimbi ne munnabyamizannyo weesonyiwa ebyobufuzi bwe oba obyagala genda weesimbe ogire ku kaadi y'ekibiina gy'oyagala piriyodi abantu bajja kusigala bakwagala beera bulungi